Akwanaganya emirimu gya NAADS Nakawa Margaret Semwanga ategeeza nti waliwo abantu abamu naddala bavubuka olufuna ebintu bino ng'enkoko, ebisolo, endokwa z'ebirime n'ebirala nga babitunda okufunamu ez'amangu. Ono abadde mu musomo gw'abalunzi b'enkoko e Nakawa ogubadde ku kkanisa ya Luka Entinda. Olufuna akuuma aba yafunye eddaata agenda okukagula. Ye kyayagala ssente ey'amangu. Tatunuulidde nti ekintu kino kyafunye kigenda okumuzimba okumujja wali okumwongerako. Tulabye abavubuka bangi abakoze emirimu nga batandise empola. Oluvannyuma lw'okugwa mu kakodyo kano, Semwanga ategeezezza nti ku mulundi guno batandiseewo enkola mwe banayita okulondoola buli afunye n'okulaba nti abooluganda lwe oba ab'omu maka ge tebaddamu kuvumaganya nteekateeka eno ng'abalala balekeddwa bweru. Naye tulina enkola enoonyereza ne tumanya ono ayingiddewo ayina akakwate ku bano be twafunako abaafunako ku mwaka oguwedde oba guli. Enkola eyo etuyambye nnyo omwaka guno gye tukozesezza era abakulembeze basanyufu. Yakulira abalimi n'abalunzi mu Nakawa abeegattira mu kibiina ki Nakawa Backyard Farmers Forum, Jenny Rubandi ategeezezza nti abantu beeyongedde obungi mu Nakawa era nga wano ne gavumenti erina okwongera ku bungi bw'ebintu byebagabira. Twebaza bye batuwadde kubanga era ikoledde ddala era Nakawa waffe akyusekyuse nnyo, naye era tusaba nti bwabaawo obusobozi batongereko ku nnamba y'abantu. Feed conversion ratio nti bw'eri emmere ekyusa mangu n'egifuula ennyama neekula mangu omulunzi n'afunamu mangu. So nandikubiriza abalunzi bettanire nnyo breed eyo eya Cob 500. Kakati nga tusemberera